nze nasitamanga ku mutingo ogwo nenkutama bwenti enkuba nekukuba okuva lwetandise paka lwekya nonyooka omukka bana go gukulukuta ngenkuba etonye andi nga tokkiriza kugenda bweru kati nga bakusanga ani nakulaba otambula ebweru bagitanga ko sirimenti kale bwe tujja mu nkuluma eyo yali ekulirwa afande Kyanda mwalimu Ndayondi yafiira ggulu yali IO mwalimu Kigongo ye battalion eri enfudu gye nasanga enfudu mu nkuluma nga bali enfudu ngemere yabula bali nga bali anfudu nabo bajja mmere bagijanga katwe kanjiri banga tebagenze katwe kenjiri neyo musoze kanzire yo genda nange nagiryako waliya ku nfudu bagikoyo basimba obuti erudda n'erudda bagikuba wano mu mbirizi wano kane kavaako kane basimba obuti ne bakuma omuliro kati bwetandika okubuguma kati ngetandika okujjayo omutwe nga batayiminga omutwe nga bagisikayo kati nga bagize ebbali nga bagibaaga nga bagiza ku kiwawo kyayo kino kyekigifumba waliwo omusajja bamuyitanga Ayatola yali kafulu okulya enfudu oba akyali mulamu kaali kampi Ayatola oba akyaliyo mulamu simanyi yali alya nnyo enfudu era nga yagindiisa twagira nakuba tugenderwa enzooli enfudu yali ewomanga ki erina kasupu nga bolaba banateeka emmere y'oluwombo ng'enkoko nkugambye ewooma andi buno obugundu babukolokota ewooma nnyo enfudu ewooma twali eŋŋoma ne bagamba nga bagala radio call egenda okukola ku battery bagala mmotoka ne bansindika ngende emagoma naye nga ko sirimanyi ne bampa omuntu ne baŋŋamba genda nendekinga emmotoka era emmotoka eyo yakubwa ng'ovudde emagoma ng'ogenda ekiwoko era emmotoka eyo suicide n'agivuga n'ogivuga motoka yali muki baali baagalako battery nali ŋŋenda nga maze okulekinga emmotoka oli muwadde amawulire naŋŋamba ddayo omanye emmotoka egenda kuyitawo saa meka nenkwatibwa abakyoli sajja ali bamuyita nabatono andi bankutte ng'akaana tebamanyi nti ndi muyeekera kati ne bambuuza ate ggwe mbadde ntambula abazadde bange baafa ayantambuza simanyi ne gye navudde ne bwenzinza kulaga simanyi bayiikira bwe bali sawa bazzaayo ne baŋŋamba kati obadde ovaawa mbadde ntambula byange noonya gye ndaga ne baŋŋamba kweri nti ye oli nagandekanakana sikayeekera tukatwe bali bamuyita batono waliwo bamitanga bajja faali kati nembeera magomba ku masomero nga bampamba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nsanyusa okulaba mwami Byakatonda. Kale ow'ekitiibwa. Esebo. Ensi egamba ki? Ensi tugiremu nga bw'ogiraba. Ensi nnungi? Olw'ensinza ya demokulaasi. Ku demokulaasi ensi nnungi. Naye ku by'ensawo n'enfuna yaffe si nnungi eri obulamu bwaffe bwe tutambuliramu. Nsanyusa okulaba. Mbuuliza ku bannayuganda abo batulaba tulyoke tweyongereyo. Namusiza bannayuganda bannange n'abaali abalwanyi bonna okuva bayingira ensiko 81 mpaka lwe twawamba Kampala oba otala mpaka lwe lwaggwa abakyali abalamu bonna mwebale kulwana na kuuma siyaasa kubanga ffe tetubba era tetwenyigira mize mibi gyonna ne bwe tunyigirizibwa tutya amateeka ag'omu nsiko agasooka. Kitegeeza gali makakali. Nnyo njaga nagwe njagatuukako. Gali makakali. Nnyo. Kale ebiseera ebisinga buli lwenkyaza omuntu wano njagala nnyo ne weeyanjula. Bannayuganda ne bakumanya ne tulyoka tutandika ogenda maaso n'okuwaya ku lutalo nga bwe lwali okutwaliza wamu. Byakatonda.Ali yaani era mu nsiko eno oba bwe tugamba nti wali mulwanyi oteekeddwa okubanga wali w'amagye. Naye nga nkimanyi nti waliwo n'abalwanyi abali ba civilian. Simanyi gwe gy'ogwa ku ebyo ebibiri. Ennamba yange esooka
eri RA 0581 nali Sergeant Byakatonda Byakatonda nga sina siramuka nakozesanga amanya asatu. Okay. RA 0581 Byakatonda Byakatonda najifuna ndi mu 11th Battalion Ekololo. Wenali ani aziba wenambi record zakolebwa mugenzi leti kashiringi. Okay. Yakola record zezo. Nenziramu nefuna endala eri RO 3451 nenfuna second lieutenant mu 88 mu gw'omwende eyo nali maze otuuka mu Mbalala mu kusoma mu Kadogo school. Nagenda nensoma. Era muzeewe yali akyusa lanka naliwo mu Lubiri ng'ennaku z'omwezi 6 ogwokubiri 88 lwe yasooka okwambaza afande basooka kwambaza ye naye mu kumwambaza saamulaba ndooza we yali nenze nalaba ayambaza afande tumwine yasooka nekuddako afande Rwigema ayambadde Sankala nekudda afande tumwine yali mu plane afande Rwigema Sankala na afande Sale yali mu plane. Abantu basatu abayambala Major General olunaku olwo. Febo yogera bwotyo yayambala Sankala yayambala plane. And uniform za and waliwo uniform ezaali za president wa Burkina Faso zaali 2 zeyawamaje waliwo emu bwali kabalabala butono naye bwokukafunyiza munda kaali keeru. Okay. N'endala ya Sankala eyebiba ebigazi ebiseera ebyo kati olwokuba yali president wa Burkina Faso obayitanga Thomas Sankala kati nebaziyitaani Sankala kuba gizaali zivudde endowooza mu ndowooza yange kuba baziyitaani Sankala zajja ku mulembe gwe nga bagenda kujja mu Uganda ne tuzifuna. Okay. Kati kiringa uniform ze baatuwa nga tugenda kuwamba Kampala zaali ezi era nazo nja zinnyonnyolawo bazitusanza ne zajja. Okay. Kinkola bulungi nti gwendi naye by the way gwe nsoose okuwulira alina ennamba 2 badde sifunangako wano ku katebe alina RA ne RO abasinga babadde bambuulira emu ba Lieutenant Sekitoleko bambuuliremu abo Lieutenant Kasirivu emu so gwe nsoose okufuna alina 2 anti ekyaleeta ekyo waliwo mu kuwamba abali bamaze okubeera bayitanga ba provisional jo 1 omanyi twali mu nsiko nga okuva ku captain bayitanga provisional jo 1 jo 2 bwe batokuka wansi bala simbali ngeri bayitibwamu kati okuva okudda waggulu nga buli omu agamba senior officer nenga tamanyi ranka. Okay. Nga buli omu agamba senior officer muzeeyi yabakuumira awo nga buli omu tamanyi ranka gyakola ki era omuntu eyali mu nsiko teri yali amanyi ranka ye era oli bwaga nti nali ranka gundi nga yali mu nsiko aba akulimba. Bonna baazitegeera mu 88 mu gw'omukaaga nga 2 mu Lubiri. Okay. N'agamba goli Lieutenant Kano goli ki abamu n'okuyomba ne bayomba ne Shefali yayomba nga lanka gye bamuwadde si yali asaana kusinzira kiki yali nga bamuwadde Lieutenant Kano yali alowooza ayinza kuba brigadier naye ne bamuwa Lieutenant Kano era n'ayomba. Kale njagala tutandike gwe Emboozi olabika olina nnyingi okutwaliza wamu oyingira ddi gwe era oyingira olina emyaka emeka amagye gano era olutalo lukusanga wa? Nze nzaalibwa ku kyalo ky'e Kasambya e Nakaseke omuluka gw'emifunya mu ggombolola y'e Nakaseke mu ssaza ly'e Nakaseke. Edda nga tenasalibwako Luweero twali tuyita nga tenasalibwako Nakaseke yali Luweero. Kati nze bw'ova ku ddwaliro ngajja ennamirali okyama n'ojja eno ngajja mu Kijeebeejo kyalo bakiyita Kasambya Lukese gye nzaalibwa. Akati nze nali muto n'ebiwala ebintu byesinza kugamba nnyo kati mu ntandikwa obaako kwali okujjako Amiini twagendanga mu katawuni akewaffe Kasambya waliwo omusale wamuyita Tawujje nga banywerawo omwenge nga tuli batongo oluusi tugenze kuleeta ba amafuta ngaago parafiini ng'osanga basudde ssente
obw'ettaano baalikingako ekifaananyi kya Amini nga kuliko omuntu anoga ki emmwanyi nga bagamba ebyo bisimo ebicupu babikwangala babiyitanga bikwangala ndowooza gavumenti baali bagijjeeko ffe ekyo tutakola ki ng'osanga buli mwana akeera awo. Omanyi nti sirabanga ku ssente ziriko Amini. Waliwo akettaano ng'omuwala omukazi anoga ez'obote nazirabako naye ez'Amini siziraba. Kati zaaliwo emirundi ebiri nga kuliko akettaano akaliko ekifaananyi ky'obote maye eky'Amini ekitali kyani ky'Amini ng'anoga emmwanyi nga kuliko akazi akanoga emmwanyi kati nga tugenda ozironda kati ebyo byabeerawo ebyo ekiseera nekikola ki nekiggwawo. Kati mba ntandise okusoma ku ssomero ly'Erukese eryewaffe ku kyalo akati waliwo kampeyini yali mu Stenson e Kasambya kati maama wange yali muka taata wange kuba maama wange anzaala yafa ndi muto simebe yali afaanana kati muka taata wange yali wa UPC ate nga taata wa DP akati ngamba uli abakaya n'ewaka ng'amugamba kati gwe wa DP osobola okulya okufunya ekikonde n'osena emmere naye nze UPC nkola ki sobola okusena ki emmere nenjikola bwenti akati waliwo laale yaliko omusajja yali bamuyita mudamu ali bamuyita Daniel ngeri mu Stenson e Kasambya akati laale eyo nga waliwo eya DP yali wa DP gundi Daniel neya UPC kati oyo mukataata aleeta ebibiriiti nga biriko ekifaananyi ky'obote n'obukofiira obusaleesalemu n'ekifaananyi ky'obote t-shirt omusajja owa DP anti yali mukataata kati bw'agireeta ebibiriiti byali binene nga birina ebisenge bisatu nze nabirabako ewaka kati babireeta taata n'ayomba n'ono n'amugamba nze bino tobindeete ojja kundeetera ebiki ebizibu nze besaakola ki besaamanya bizibu ki mu kiseera ekyo akati obukofiira nga babusazeesazeemu bwe buti nga bamutubona osalaasala mu kantu bwe buti kati lumu kati mba ndi awo tuli awo ku laale ngamba twagiyitanga kukuŋŋaana laale tubitegedde ku mulembe gw'abasebaggala guno ogwa mmeeya ogw'e Kampala akati bwe twali mu kyalo nga tukuŋŋaanye amasasi ne gavuga nga gava mu kijeebeejo gajja e Kasambya neve saamanya nti masazi nze nawulira nga abantu bakuba mu ngalo kati nagenda okulaba abantu bakola ki badduka kati bwe badduka ne bagamba oba Sebirumbi kati ze Sebirumbi saamulabako nempulira nga bogera erinnyani oba Sebirumbi yabadde ajja amasasi ne gavuga nga bava mu kijeebeejo bajja ene Kasambya kati kuba liva ekiruuli ne liva ekiwoko ne liva ekape kasimanyi gye byali biva ayi ne tudduka nengenda eyo mu kayinja ne neekweka natuuka ewaka ndowooza ssaawa nga 5 ez'ekiro. Ku myaka emeka egyo gyoyogerako? Nze ebiseera ebyo nze okutegeera emyaka gyange ngitegedde olutalo luwedde ntya nti eyanzala mu ddiini y'Obukatuliki baali bamuyita Muzeeyi Kalaveri Katanazi nagenda okulaba mu bitabo bino bawandiika biyampa nga nazaalibwa 31 Desemba 73 nembatizibwa nga 31 January 77 nabatizibwa Father Ben Settimba ekijaguzo e Kasaala naye nawo simanyiiwo era saagenda eyo mugijogo saagukola ki saagusoma so baakulaga birage bino wanti muzeeyi yali alina ekitabo era n'apa n'akantu ke nabatirizibwako nkalina kubanga ebiseera ebyo so akulimba nti nali mmanyi nti nina emyaka bwe giti wabula ebyo kati bwe mala osiraamuka muzeeyi antuma emiguwa gy'embizi muleetera emiguwa gy'embizi yali alunda embizi eyo mu kyalo nga ndi Kampala muno ne mugamba nasiraamuka so akugulira miguwa gyaki gyambizi nangamba eyo wasiraamuka nti kankuwa ebintu byo nampaka nabatirizibwako nemba nabatizibwa era n'enamba yange y'Obukatuliki kweri kuli ne kumanyira amanya ga maama nzaala n'aga taata. Lwaki taata akuwa ebintu byo? Anti ono yabimpa taata yafiira mu lutalo saamuziika. Mpozi ono taata mukuza yali anzadde mu ddiini akati nyingira ntya amagye kati embeera yaliwo mu kyalo ewaffe Kasambya. Okusookera ddala oyingira mwaka ki? Omwaka waliwo ebintu bye twogera nze kyemmanyi nti nayiira 82 naye ebiseera bye twali tetubimanyi mwaka nti nga ffe twali mu nsiko nga so akubugamba nti lunaku luzibye
lunaku lwakubiri oba lwamande nga sibitegeera okusinziira ku myaka gye waliko emyaka gye twaliko ne we twabeera nga tetulina muntu atubulira kalenda nti lero lwa Sande tuba mwagenza osaba kubanga emisana twabeeranga mu Busaka kakati tolina budde bakutegeera nti lunaku bweru towalingawo leediyo okunyumya ne muno mwanyumyanga kawungeezi nnyo otwamala okuva mu Bulemeezi ogenda mu Lukoola kati nzija nti okuyingira amagye naye bw'obalamu okuva we baakuzaalira n'olaba ebbanga lye wasaavinga mu magye awo tosobola okumanya noga nti ndabika nayingira nze nayingira 82 kuba gundi nalingirira Mbuukiro nva e Kasambya ku kyalo kye tuzaalibwako tuddukira Embuukiro eyo saidi z'ekamuli naye nga taata alabika yali akukuta n'abaki n'abayekera naye nga nze sikola ki wanafuna omukisa nandagako ne kuletikaggwa ng'ali ekisoga yali anywa nnyo omwenge ng'anywa omwenge omuganda yali alina akadomola ne mulabako letikaggwa ekisoga ng'ogenda kujja ebwera Mpindi nandagako ne kikomeko akati taata nga tabeerawo naye nga alabika obuyekera abukola ki abulimu nga simanyi kale bwe tubeera Embuukiro taata nga tetubeera naye nagenda ne muka taata yali yagabayo muwala we Embuukiro nga yafumbira omusajja omuyita Ssebbunza Embuukiro akati bwe tubeera awo olwo ba suicide babeera ku kibanja kya Kisuule ne Ssekitto nga bwe babeera awo mu mwanyi we bava ogende na kaseeta nga waliwo ditaaki omusomoko ogumu gwalingako babbeero ndoza bafande Stanley Muhanji leti Stanley Muhanji ogenda kaseeta ogugenda ne gugwa ekasana omulala gwali eno erugogo ng'ogenda ekigolooba waliwo omulala gwali eno gubeerako bakawere ng'ova ku Lumansi kati abamu ab'ebbowa waliwo abaali batwala awo naye kati nze njogera ebyali eno akati mba ndi ne taata suicide amugamba kano akaana kampe mbeere nako taata nkwasa suicide amumpa kati taata saddamu mulaba olwo naddamu ne mulaba oluvannyuma yakuwaayo n'amunkwasa bw'ati nange akaana kenka kano nkakuwadde wali osoma nze otwalwagenda okujja nali nakatandika erukese ndooza nali ntandisoba P1 saasoma ne tudduka nze n'abakuŋŋamba ne tusima emmanju ne bakweka essowaani ebintu kati twalina ente embuzi ne bwogenda ku kyalo kwe tuzaalibwa teri yala tusinga mbizi na mbuzi ne sengenge ndooza ne ku biti ebimu akyaliwo ewaffe mu kyalo e Kasambya kati bwe tugenda tetuna kye twatwala ne tugenda Embuukiro kati taata amukwasa kakati mbeera ne suicide olwo ebiseera ebyo ng'okumanya nti ono muyeekera suicide era alina emmundu kati walingawo omundu bayitanga buwuzigani nga kampi kavaano kakomano bakakwatirano kamagazini kayingira bwe kati waliwo nendala gye bayitanga Starling nga yabituli bingi nga bwe bogikwata bagikwata bwe bati kati ne babinjigirizaawo naye nga si nnyo kati nga bagenda ne bagamba kati ng'abayeekera babayita baana baffe olaba bagenda bankomyawo ku kyalo e Kasambya olwo ndi ne baleeti suicide ate ankwasa omusajja gwe bayitanga Kafuuleeka erinnya naliwuliddeko Kafuuleeka yafa naliwulira nassali ye yaŋŋamba bali bamuyita Ouma Kafuuleeka naye ng'erya Ouma yalikozesanga mu kwogerawo nga badde alina kyanaga mimi Ouma naye nga ali musajja munyankola bamuyita Kafuuleeka akati ne tutambula awo twaviira mu Buleme ne tujja saidi z'eno ng'ekapeeke Kabogwe naye okuba ebifo ebisinga olw'emyaka n'okutambula sobola kulaga nti wano we twalinga kituufu ekyo myaka egyonna ne ku myaka okiwulira kale ne tuvaawo ne bagamba nti tugende tuyingire Olukoola embeera ekoze eki etandise okwonooneka ng'olwo aduuyi twamuyitanga aduuyi olwo ffe tulina ekigambo ekigamba nti Obote mubi naye nga ffe Obote talina kye yatukola naye be yali akikoze ndozi yali President Museveni abali beesimbyewo nze nali sirina kye mmanyi naye tuwulira Obote kiki era tulwanyisa Obote muki mubi akati bwe batuuka bwe tujja e Kabogwe ne mbeerawo ne bagamba
nti bagenda wali bagonde twasanga fe tuve tujja bagitaka yali Kabaleega olwo tuvudde eri tuyingira Kabaleega eyo olwo bajjawo bagamba bagenda Katwe Kanjiri bwe bali bagende Katwe Kanjiri amoroka bazireka ku mayanja tusomoka kati nze ne bantwala ku ditaki ye Kalagala olwo njawukana ne Kafuleeka atawo bamunzijako obude ku suicide Kafuleeka kati awo nkwatagalako ne Kyatuuka John Kyatuuka abamu bamuyitanga Kipala mu nsiko wali tajjaako nkofiira nga muwanvu mweru nembere Scott we ng'alina omwana bamuyita Daada kati Lieutenant Kano baba mu Kano simanyira nja kuwa essimu ye Kano katuba Kano twali naye nga twe Scott ng'omuntu Kyatuuka ng'alina ne mukazi we gwe bayitanga Betty naye ng'ebiseera kye bayita omuntu okuba n'omukazi nga ffe tetubikola ki nga kati bwe tuli ng'olaba mu bakazi kubeera awo tetubimanyi nnyo kati awe kati ne banjawo bantwala ku ditaki ye Kalagala Kalagala nga kusolooza mmere eyabanga abantu abazze okuva okusaka nga nze mbajjako emmere eyalibwanga amagye ng'abantu bajja n'emmere ey'omunkwawa bw'obanga twaleeta ey'omunkwawa oba oleese muwogo balumonde eyabayekera ina weebeera ne weeyongerayo oba seekyo n'ojja emmere yo ku mutwe n'otolako gy'otuwa n'okola ki eneeriibwa abalinga kwa command emmere bagibawanga baagadde anti mpaka ya buwaze anti kakiringa bw'olaba kati kiringa bw'olaba akola ekkubo ly'Entebbe express kati gwe bw'otuuka ku kkubo eryo n'owaayo 15,000 bamutwalo kati nze atalina motoka sigwangayo okiwulira nendaba abantu nga baziwayo nga ntuddemu kati ne wali baatugamba abajja babaweeki buli abaayitawo kati simanyi woodani yali agitoye nze banteetawo kusolooza ki nga ne bali olutuukanga babawa batuwa emmere ng'ebeera bbali awo nga nze nsolooza akati taata we yansanga litaaki yali ekulirwa Ssewanyana n'omulala wali bamuyita Naluzunga ng'alina engalo emu baagisalako ng'alina engalo 9 kati ze nalina maakinga ngalo 9 tumuyita ngalo 9 naye nga tosobola muyita kati ng'eyo bweyongerayo ebirembe eyo mu maaso ng'ovudde Kalagala kati obuti buno bayita payini ffe twali tetubumanyi nga payini bali tubuyita buti bwa bibiriiti kati waliwo bwali busooka ng'ova eri naye saa zino ne bw'oŋŋamba nti nkuwadde kalina mu Kampala ntwale Kalagala simanyi kkubo ligendayo naye nga mmanyi nti waliyo ne bw'oŋŋamba wonna we nayita ngenda kukunyumizaawo sisobola ne Mbale mu tawuni simanyi Mbale kkubo lituukayo naye nga natuuka e Mbale n'okulwanirawo manyiiwo akati nja kutuukayo yonna yonna kati bwe tumala tubeera awo aduya taata nsanga awo tubeera naye kati baleeta emmundu kati gye tutegeera oluvannyuma nti 37 bagiteeka mu bumuli obusooka eri butwayitanga bupayini obayitanga obuti bw'ebibiriiti batandika okusheringa eno mu lukoola okuba ebikompola kati nga bwekivuga eno kituuka n'eri ne kiddamu kakati awo ne bakuba ditaaki yaffe Kalagala ekulira Ssewanyana yali alina n'omukazi ne bamutwala kati ne bakyankalana awo mbeera ne tabaki nungi kati taata awo we baagendera mu operation eyo taata we yennyini n'agenda awo teyadda yafiirayo ne badda ne baŋŋamba taatawo tumuziise k'omu n'aŋŋamba naye abadde akyalimu akakola ki akalabaalabamu akeenyenya naye getaddeyo nze nkubuulidde naye ffe twateri abadde agenda muso mutwala twede tusobola mutwala aleka yali asobola okuwona aleka bamuziika mulamu kwoli yakiŋŋamba naŋŋamba naye nze naŋŋamba waliwo omuti naye bw'oliba oba olutaluwedde oba olisobola okugira kati nga bw'omanyi ebyabato saakitwala nga kiki kikulu ne bandeetera waleti ye nga nsibe bulungi kalabba nga yagisibisa obukuba buno obw'eggaali
wallet yalinga ya diba nga erimu buli kiwandika epapula bino endoza zaali endagaano z'ebibanja bye nga yazisiba nga ina ne ka black stone ak'omusota mwalimu ne girita gye yansalisanga enviiri kuba girita zedda nga bakusala ne bagitereka yansalanga ewaka nga abeera nayo era agijjangayo nga mulaba nankolokota kakati n'amala oba yali yakifuna endala saamanya ebampa black stone kwalimu nesero kwasi azijjukira naye nga sina kye ŋŋenda kugula naye nga walingayo ebivuliya nga bulaba buno obutale abantu bakolanga ebivuliya ne batema n'ennyama abantu bakuŋŋaananga ne batunda ebintu eyo mu nsiko nga batunda ebiki babitanga bivuliya era byalingayo ebirembe eyo ebirembo bayita oba birembo bwe batyo ng'ovudde eyo kati awe twava suicide addamu ansanga nga batukubye ku ditaaki antwala mu ngoma unity era kusanzeeyo ansanze nga batukubye baali bazze okuyamba anziza mu ngoma unity kati ngenda otuuka mu ngoma unity nsanga ngoma unity yalimu omugenzi Benoni Tumukunde yali agikulira nga basula ne Henry Tumukunde ono yavuganya kuba president nga waliwo ne dokita bamuyitanga Kanyarwanda nga basula aba kati nga waliwo Messi kati Messi eyo nga bali babazimbira nga bulawo omuti guno gwe tutuddemu kati nga mubeera mu Kasaka ne bazimba ennyumba 3 kyatuuka yali ayina eyiye suicide eyiye Tumukunde eyiye kati nga abasirikale banoonya enku bano ekiro nga babakumira omuliro ensiri tezibaluma bo tebalumwanga nsiri naye mwe nga temusula mu nsisira mwe musula mu kuma muliro guno butakola ki obutazikira Messi bagiyitanga Messi kati nze ne banteekangako okulabirira emmere efumbibwe yaabwe kyekyandeetera okuba nga nze olutawo terwampisa bubi abantu balwalanga obupere buno waliwo obupere bwabavunzanga ne bafa muntu nosaa taswana kukwata kintu babuyitanga bupere ng'omuntu bubanga bubalabe n'afeenya muno omuntu n'afa kisooka waliwo ebintu byesijajjukira bulungi oba twanaabanga ekyo tojjukira sikijjukira kwasalabako kunaaba kwange ebyaddala omuntu agamba nti yanaaba mpozi nga yenyise bwenyise muki mu mazzi nga gatambula kubanga emisana twabeeranga mu Busaka ekiro obudde babunyogovu ogenda mu mpewo kati ononaaba ddi amazzi g'oleese gakozesa kiro ate ekyomukisa omulungi muzeeyi yalayina enkola nga anoonya wali ddaamu ez'amazzi omusisira kati ddaamu weba eri wano mubeeranga akatwe ku ttaawo ekatwe ku ttaawo so kati awo kumpi kwe kumpi muve ekatwe ne mujja ne munona wala n'omukima amazzi kati ate ababeera ku opi bagitanga opi abalengera babeera wano n'ekireka mwe nga muli wano kati bali babaako kye babalengedde bagenda otuuka wano babagambe mwe obabeeranga olwakyanga ku makya mwabanga musibye ebintu buli sawa mwabanga mulina okuwondooka okuva mukola ki stand by buli mwabeera waali ku mugugu gwe okujjako bano babeeranga n'emmundu be babeeranga kubanga ndaki zaasimwanga era zaalingawo okusula mu binnya n'ekkomera ng'era baliteekawo nga basima ekinnya ne bateekako emiti waggulu ne bakuyingizaayo senga oba olina ensobi gyokoze eki gye wakoze kubanga Museveni amateeka ge yali yateekawo genzijukira operation of contact tobba kintu kya muntu teri kutta civilian omuntu wa bulijjo teri kwata mukazi abaali abakulu nti obeeko ekintu kyonna omukazi oba omuntu okugamba nti gundi yankoze kino ebyo ebintu bibasooka okutusomesa kale kuba tuffe twali bato nze saakola training sijja kukulimba saagikola lwaki nali muto nze mundu eyanjigirizanga eby'emundu yali suicide n'enjiyiga bwe ntyo so gwe wayiga kuba mundu saagendako ku training kwasobola kuba kibira baaliyo nabalaba kibira yaliyo era baali b'instructor
nenze era tumukundo oyo ngajja nansomesa nakana bali bakaita luguli wali so mubuuza kati obulambwe twayitamu bwali bwe butyo waliwo kenjagala kati nembeera mu ngoma unity nga tonava mu ngoma unity oyo mbale kyagala okumala okumalira ngoma katono ogenda kamalayo nti badda ne bagamba muzeeyiwo bamusse tewatwala buvunaanyizibwa kumanya we bamuziise andi kati bangamba oge tata wafudde kati tumuziise naye olina ngamba nyala abadde akyalimu akalamu tewaddayo kulaba ate waliwo bintu bayinza okugamba notabitwala nga kiki kubanga twalinga awo nebo wakula tewaddayo ate ntandikire wabena abangamba sadda mu balaba twayawukana bangamba tuli fenneeri ne tujja atambula n'embeera y'ensi sadda mu balaba neje yazika wasikola ki simanyiyo era so akugamba nti we wano bangamba oli yangamba tumutadde ku muti omunene kati kiringa leti mukombozi bamukubira bihalwe ne bamuzika mu luti nenze nali manyi mu luti waliwo ekiswa nesobola kugamba nti we wano kati ekisera kwa twavaayo siddanga yembalala nsonyiwa okubuukamu awo katono okyali mu ngoma kati twali mu ngoma unity kati muzeeyi n'agamba nti abakazi babajje mu barracks abasirikale balina abakazi babejjeko kyesaamanya kwe kyava kati suicide anzija kukyatuuka antwala nkume mukazi w'omusajja wali bamuyita Nsamba yali eyo side zero kwasi asobola kujo bayitawo bakyaluseesa oba kyaluseesa gye twalinga kyaluseesa ndowooza suicide akujja kwoli ogenda okole ki nkume mukazi we ne bana abalala yali amuyina abakulu baleke mukwana ndowooza nangamba gwolaba azze wano ombuulire nantwala omusajja yali bamuyita Susi Gondi Nsamba yali mutujju otegeeza ki yali mutujju yali ayina emmundu ng'akuba ensolo bali bamuyita Nsamba ngaliyo side ze kyaluseesa oba yali muyizi anti ffe babayitanga batujja bakuba ensolo ndowooza bwe babayitanga kati nga gwe mulimu gwe kati bwe yamala okola ekyo ne tubeera eyo ng'akuma mukazi we naye ng'embeera eno tekyali muntu asomoka tulya nnyama ente ng'obeera n'omukalo nga nkuma muka suicide kati adu yatandika okuyingira olukoola tulemererwa abantu okuddamu okufuna emmere balagira abasirikale batandika okukola production gundi okulima emmere bali batandise okulima emmere abayekeranga mulima n'emmere ate katwanga tekyaswagenda mu bulemeezi kufuna mmere abantu gye balimanga ate mu nkola walingayo nte kati nga bayinza okutta ente ne bakuwa ekifi ky'ennyama ng'olina okikalirira ekiro ky'olyako empola kati eddiba nga tulireega ne likola nga tenti nga bali kati buno obwoya nga tebabuteeka waggulu nga basimba eno obuti n'obuti batekawo omuti gumu kati enkuba nga teyitamu obanga abakoze ennyumba nga babakoze tenti anti abazimbirangako bakulu bokka mukasi mugundi abali nga bayikomandi abamemba abatali bakulu ate olina kyo gw'osanga woogwa enkuba bw'etonnya nze nasitamanga ku muti ng'ogwo nenkutama bwe nti enkuba neekukuba okuva lwetandise paka lwekya n'onyooka omukka banagwo gukulukuta ng'enkuba etonye andi nga tokkiriza kugenda bweru kati nga bakusanga ani anaakulaba otambula ebweru bagitangako sirimenti bakulabe ng'otambula ovaawo olagawa mulina kutambula kiro emmere balina gibawa buwi n'abakulu balyanga kawungeezi okuma omuliro guleke kola mukka ennyonyi kubanga ennyonyi zizo okugulengera waliwo helikopita yatambulanga eyali ey'olutwa bakiyengo babere nakaseke ngerawuna kati embeera teyali nyangu kati bwe tubeeramu kati bwe twabeera awo ne baddamu suicide nankomya gundi nankomyawo omukyalo omuvaako oti tudda ne suicide ne mukazi we olwo tukoma oba byabeera bityawo ne simanya olwaba okutuuka ate kyatuuka nanziba ku suicide ng'olwo tuli ensaka ziragula tuvudde eno wansi mu lukola tugenza ensaka ku lusozi ziragula ku lusozi waggulu waliwo ebigaali bingi emiti ettaka limyufu olwo bali bagenda kuba masindi muzeeyi najja nga bagenza okuba
bagenda okuwa Masindi mission negaano bakabamba kubanga bali batuwadde neffe bye tulina okwogera bali abato senga tunagenda bali batuyisa enjiibwa nga batuyita njiibwa mu operation eyo nga bagamba okubuuza ojagamba ndi njiibwa bategeere nti oli omu ku baana abato ate bagenda okugenda kuki kwebyo naye saagenda kati mission bwegaana muzeeyi n'abalagira bakube masiba kube Luweero ne bakuba Luweero naye muzeeyi mu Lutalo yakola ki yaliyo ebyaddala era abaga nti muzeeyi si Museveni si mulwanyi mulwanyi babyabufuzi waliwo n'abawakana bangi babyogera nti walwana wa babyogera yalwana wa naye Museveni yali muki yali mulwanyi era yaliyo Luweero nga mukuba ki barakisi oba okulwana mu nsi embeera yalingawo abalumba barakisi balinga bakulu ne balumba nga poliisi y'e Luweero abagendanga e Masindi abagenda e Kabamba balinga bakulu eyo nze saagenda nali sobola lugendo nali sobola luki lugendo nze n'okutandika okugenda ddala okujjako okugenda mu zino ambushi nga mbeera ne bakyatuuka ne ba suicide kubanga bagambanga nti aduyi wuli ajja oluusi n'atulumba twali tulina omukazi nga bamuyita Malita Mama Kyama wali omuyita Mama Kyama ng'ayina ente ffe twabeeranga naye mu Lukola ng'ayina n'omwana we bamuyitanga Isaac kati ng'agenda n'addira obuti n'abuteeka mu junction n'agamba leero aduyi tajja kujja wano tajja kujja temutya Mama Kyama aviira ddala eyo waliwo gwe bayitanga Malita omutuufu era alina amannyo nga gali kungulu oyo gwe bayita Mama Kyama eyali omutuufu bano bonna bayita Mama Kyama nze sibamanyi olinze gwe nkola ki kuba nabeera naye agenda n'agamba kati yali ayina ente kwolwo tunoonya ekyokulya kibula ayina ente yanywamu amata yekka bagenda eyo sayidi z'ekitotolo babbente ba suicide bakomawo nga baziba ente baziba ne bazima emimwa sayidi eyo nga wali Masindi eyo osimanyi gye baalaga kitotolo eyo zabalema okuleeta emimwa jaziba ne babaloga ndooza bannyinizo nga teryasobola kwogera nti kwata eyo badda teboogera ne zibalema kati olw'oli busungu obungi nga tewali kyakulya ne bali ente yani ya Malita kati tuba tukyali awo ne baleeta Sande mukulu yajja alina ku uniform ndoza era avudde Libya ng'alina ku uniform zino nga ze tulaba kati tuziraba abana abagundi ze bambala abatala abagundi abasiraamu eyo yali efaanagana bweto zino ez'omudungu waliwo endala zaalimu obutoloboze nga za brown bulimu obutonzi obulinga obweru yajja nayo bajja yalavudde ndoza Libya Sande mukulu bamuleeta mu ŋŋoma kati bamuleeta eŋŋoma nze nvayo nekyatuuka anzibayo anziba ku suicide adda ali pressinga ndoza Benoni tumukunda ajja akulira eŋŋoma kati nze ngenda nekyatuuka tusula ensala tubeera ensaka ziragula tuvayo tujja mu Nkuluma kati bwe tujja mu Nkuluma eyo yali ekulirwa Afande Kyanda mwalimu Ndayondi yafiira ggulu yali IO mwalimu Kigongo ye battalion eri enfudu gye nasanga enfudu mu Nkuluma nga bali enfudu ng'emmere yabula bayibwe nga bali anfudu ng'ente zaabula nga bo tebalinawo bajja mmere bajjanga katwe kanjiri obanga tebagenze katwe kenjiri neyo musozi kanzire eyo genda bo balyanga nfudu so tulaba abachina bali enfudu nange nagiryako walya ku nfudu bagikoyo basimba obuti erudda n'erudda bagikuba wano mu mbirizi wano anekavaako kati ne basimba obuti ne bakuma omuliro kati bwetandika okubuguma kati ng'etandika okugyayo omutwe nga batayiminga omutwe nga bagisikayo kati nga bagiza ebbali nga bagibaaga nga bagiza ku kiwawo kyayo kino kyekigifumba waliwo omusajja bamuyitanga Ayatola yali kafulu okulya enfudu oba akyali mulamu kaali kampi Ayatola oba akyaliyo mulamu simanyi yali alya nnyo enfudu era nga yagindiisa twagira nakuba tugenderwa enzooli enfudu yali ewomanga ki erina kasupu nga bolaba banateeka emmere y'oluwombo ng'enkoko nkugambye ewooma anti buno obugundi babukolokota ewooma nnyo enfudu ewooma wandaba ensi ziri ezimu zigirya nandyako ne kamuje kamuje bangi bamuyiga nze namulya lw'ebyo embere yaliwo waliwo baamukwa yayingira mutumugoba ne tumusima
twalina ngegitwa andi abagenda ngokusaka nze nga sigenda mu kusaka wakatoka njiri mwali atwavaayo ffe twajja ne tujja mu nkuluma era nina ne bbo wano ngamba eje walire enfudu twali mu nkuluma kati olaba eno enkova eno kisamba kyansala nga tuva ebulemeezi tuva mu lukoola tujja mu nkuluma kati ekisamba ekyo twakitambulangako nga kikola bwe kinga kalinga kateebe kati nze we nalinnya nali ndowooza kumbe envubu yasimyewo newunzika nali ngenda kubulirayo kyatuuka n'agamba omwana wange taggwayo ne bansikayo kati mukunsikayo kiwo ne kinsala kino netuuka mu nkuluma yali ekulirwa afande kyanda bwe twatuukayo mu nkuluma netubeera mu nkuluma nekyatuuka akati yali kyatuuka ono yali akolanga ki yali CEO yali akulira kampani yali akulira koyi netujja neera twajja n'amagye kati bwe twatuuka mu nkuluma so bano walinga nabo nga bodyguard nga ndi escort naye nga nze tetugenda ku lutalo olw'emyaka kubanga balondangamu abalina ku maanyi n'emmundu ng'asobola okudduka nayo ebyaddala waliwo bye tuyinza okwogera noza nti njubisa naye nga mu lutalo nakola ki naye nga ate waliwo kembuuseemu awo nga tetunaba kuvaayo twali eŋŋoma ne bagamba nga bagala radio call egenda okukola ku battery bagala motoka ne bansindika ngende Magoma naye nga ko sirimanyi ne bampa omuntu naŋŋamba kati bwe twatukanga awantu nga bayinza nga gamba bw'onoosanga nsibye bwe nti akasubi kano bwe nti omanye wendi ng'akulaga wojjo musanga ebiseera ebyo tewali masimu kati nga bakola password omanyi tulina nga gye twatambulangamu mu lutalo bw'otambula ekyennyumanyuma ebisubi tebitunula gy'olaze ate bw'otunula eri ebisubi bitunula gy'olaze naye ekyennyumanyuma bitunula eno gy'ova kati olaba nga bwe ntudde bwe nti kati bwe ntambula nga nzira eno naye nga nzira eno nga ntambula bwe nti ebisubi bitunula eno ate nga nzira eno kati ebyo nebyo twabiyigira mu ki kati ne baŋŋamba genda zonna techniques nendekinga emmotoka era emmotoka eyo yakubwa ng'ovudde Magoma ng'ogenda ekiwoko era emmotoka eyo suicide n'agivuga n'ogivuga motoka yalimu ki baali baagalako battery battery yo kabwe Mike Red Cross yaleetanga emmere kati ng'abayekera olumu bagifunako eyo emmere n'ebijanjaalo kadi naali nsuubuka abaali nga mu mbeera embi baba baleeteranga mwabo mbeera efaanana bwetyo webagabiranga emmere ne babaleeta e Kampala nga bagiramu eyo embeera nga abaze okufuna emmere ababanga batali batakyasobola luki lutalo obupere embeera nga gye balimu tokyasobola abantu nga bafa ng'omwana wafe omulokola ki engalo zino zazimba bayinanga obusekere buno bwakwatanga muno ensekere mu mutwe jjukira ndowooza obutanaaba embeera ng'omuntu omutuukako engoye abeera n'olugoye lumu gyokoma okuba n'ebintu by'okusitula gw'omenyeka kati nga omuntu abeera na sepiti ye n'empale ndowooza empale ng'emu n'essaati giraba teyali kunaaba ate onaaba eddi teyali kwoza ngoye njagala omuntu okwoza kwalingawo oluusi nga booleza bakulu ng'ate bamaze okukakasa nti bali abali ku OP ku ddaamu ne mugenda ne mwoleza ku ddaamu teri agenda kuleeta mazzi ekyo ne mwanika ku ddaamu ne muvaayo nga bamaze okukakasa ndowooza teri ki adui agenda tambula bwe kityo bwe kyabeeranga ki bwe baayozanga kati tuba tuli awo kati bwe twamala okujja ne tugira kati nga bwe nagenda ku leeke nali ŋŋenda nga maze okuleeka emmotoka oli muwadde amawulire naŋŋamba ddayo omanye emmotoka egenda kugipitawo saameka nenkwatibwa abakyoli ngozeeyo nga nzizeeyo sajja ali wamita na batono olwobakulanga ki andi bankutte ng'akaana tebamanyi nti ndi muyeekera kati ne bambuuza ate ggwe mbadde ntambula abazadde bange baafu ayantambuza simanyi ne gye navudde ne bweyinza kulaga simanyi bayiikira bwe bali sisaba bazzaayo ne baŋŋamba kati obadde ovaawa mbadde ntambula byange noonya gye ndaga
ne bangamba kweri nti ye. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Alimaye abasajja bedda abatambulanga n'abasirikale b'obote walingawo abalinga nga bolaba Eros chairman bwana atambula n'abasirikale bali balina obuyinza batali bakakati. Abasirikale abatambula n'abasirikale b'obote nga bagamba ekintu kino tokikola bachairman abo bali nga bamanyumba 10 omusirikale takikola. Sio bino bibanagamba chairman ne bamugamba yogera ngani omusirikale amubuuza ambuze naye bali babogera ne babawulira mayumba 10 wedda. Oli nagandika kana sikayekera tukatwe bali omita batonolo bamitanga bajja faali kanembeera mbagomba ku masomero nga bampamba ngambeera awo basalete nabatekana okumpa okutunda busigalo mu balakisi bwenetegeza kwa bali bangamba oyandeeta yangamba wetegereze nengende ekikuba nimba bali bateekawo mupiira gwa tractor omunene ngova mu lugogo awalinga omugenzi kaggwa kati omupiira ogwo ngeri basimba yakati emoroka eziva ku mukono ogwa ddyo eziva eruweero bakajjawo bujja ne bakasika bateka akati kamatabe kati katula ku mupiira eno neeri neziva eno neeno nenge eziyitayo zaabwe yeringa road block n'ogwo omupiira baguntuzaamu ogwo baguntuzaamuko ne bansuula ne mu mwala kuba batandika okuntuma sigala omwezi gwe namalayo ndowooza ng'ebiri nga tebanaba kujja kuba mmotoka kakati bwembeera nga ndeta sigala okuva eruweero bantadde ekikuba bantadde awo kati ntandise n'okuvaamu endowooza okudda muki mu nsiko mbira ne bana abasirikale wali omusajja yali mukulu nga yasala ente ffe ne tudda ku maliba ne tujja bukaabuyi buli bwe twalyanga naye nga bakwata bakusiba akafuba bati ne bakujera ne bateka okutonyezako ekidomola nalaba nga batonyeza bakusiba akafuba kano sirikale boboti naye abantu bedda Katonda yali yaba obulamu wakati omuntu okusiba akandooya n'ozibya n'okera ng'oli mulamu tekyasoboka kati naye luli abantu balinga balamu obulamu tulina butono kati simanyi luli Katonda bwe yali atukwata akati ng'olaba ng'egye batugunya kati waliwo ekinnya ovaawo otyawo era nzija kati waliwo ekinnya ekikuba nimba kiri ku mukono guno ekinnya ndooza kyavangamu babbuloka kyali awo esaidi z'ekikuba nimba nga mwe battira buli muntu era emirambo gyalingaawo mingi nnyo nga babattira awo akati nvaamu ntya nzira ate mu nsiko kati mba ndi awo bajja okukuba emmotoka bali ababo bajikuba balakiseringa wano bajikuba ng'ogenda kutuwaliwo ekkoona awo bajikwera nti batukanga mu kkoona basalanga omwero kanona imya ne bajikuba nga sede yagivuze n'ogivuga kati bankwata baddamu bansanga kwaliko Kato n'omulala Escort wali Lijema wali bamuyita Robert owafande Fred Lijema bali bamuyita Robert bansanga bangamba Taddewo bandaba bantwale wa suicide ne bamugamba akaanako kaakano kati ate ku operation eyo kyatuuka teyajja ate nga yakubbayo ddere yali tanabakunzibayo olwo kati olwo ngenda okukola kati bangamba akaanako kaakano bali bantu banakana bali bakayita luguuli naye oba yafa bali ludda wasimanyi akati bwe tumaliriza mu mbeera efaanana bwetyo nva mbole tuva waliwo n'omwenge gwe baafuna awo ogwali kusogoddwa ne bagenda nagwo ne bafuna n'ennimiro ne bajjamu emmere bali bayitayo Kagango nga ekapeke olwo tuddayo mu Lukoola banzizaayo. So wano okuva wano we bali bakuwambira bali bwe baakuba n'odduka kati nga bonogamba nti abayekera balumbye wali ate nga bano baali bamponinga nti kanagonza okuba omuyekera bwe bali kuba kebali tukuba tujja kutta naye tebakuba mu balakisi baali baagala mmotoka era bafuna batule ne bagenda kuba amagye gaali mangi baleka bali tebajja gasobola olwo ebiseera ebyo we nabeerera emagoma nga bajja ne bagamba ng'oli ekibinja ekizina kigamba tunatoka Kanyonyi yalina kasongola bitegedde tumaze kuwamba Kanyonyi nga yalina kasongola
Bondo Boys baveyo Barracks eri wansi mu kikona gituka ngera tuwambye eri wansi wansozi ngovudde Arua nene bongamba nti kwadde kalina sikutuusaawo naye kiba ndi Barracks eri eri wali ensozi eri mu kiwonvu so bwe bajjanga tunatoka nga bagamba tunatoka Bondo Boys Simba kati tutuuka Embalala wendabira ebifaananyi by'empologoma bye bali bakuba ku bisenge ku Barracks y'Embalala kwaliko ebifaananyi by'empologoma bayitanga Simba Battalion empologoma olw'ebifaananyi ndoza bali bakuba kuki ku Barracks okwo kyalinga ku bikota gaadi Museveni yabijjeeko President Museveni ndoza yalagira ne bakola ki kamuwa ekitiibwa kye President Museveni n'abijjako naye twaddirayo okusoma byali bikyaliko kakati tuvaayo wali tombulidde bulungi nti otoloka otya anti kati bantu bano kati bwemala okuba okutuuka kubali bwe tuwulira amasase eri kati jjukira abantu ba bulijjo babeeranga ku ssomero n'amagye nga gabeeraawo we bakuumira ag'obote nga bagenda ne babambula amabaati g'amayumba ne bagatwala ne batunda emmwanyi bwe batyo ente ne ayina ente bikino omuntu yabanga alina omukazi we nga tebamwagala okujja nga bamusanze atambula eyo nga bano abagundi babateekako amateeka bamayumba 10 nga embeera egenda ndowooza ekyuka y'abasirikale b'obote kati obanjirira kati mukudduka bino nga bonaogamba nti masasi gavuze ate bampooninga kati wenagwira mu gaapu emu yabayekera yali ekoze road blocker egenda ekapeke ne wana baali bakoze road blocker singa bano baba balumbye babakube abakola ambush zino ambush zibakola ku kkubo ti bano banavaana emagoma tubakube bana bagenda ekapeke tubakube kati bali we bandabira ne bandaba ne banzijukira ne bankwata ngata dewe jangu so wawona ne banzizayo mu nsiko bien okukuba kati banzizayo mu nsiko ne zawo ne nkwatagana suicide naye embeera nebeera bwetyo nantwala kati bali bagenda kubetujja mu nkuluma kati yali ampadde Jeno Kakaali akyaliwo ndoza yavudde mu magye kati Jeno Kakaali yali siwa Bikoi osiwa Bikoi mu nkuluma waliwo newesiko omusajja yalomita Wandera yali musoga yafiira Mbalala era namulabako Wandera yali Saameja Wandera bamukuba omukolo guno ne gukutuka era namutunulira bwenti naye nga nali maze okuva nze mu nkuluma akati bwe tubeera mu nkuluma tukuŋŋaaniraawo bwe tukuŋŋaaniraawo mu nkuluma ffenna olwo tuli ku ddaamu adu yatulumba ne ku ddaamu n'atukuba kati nga waliwo gwe bayitanga Gwangweno ng'alina KGPMG Gwangweno lozali omanyi baba n'abasirikale abali nga ba prisoni oba baakuumanga ku magombola babayitanga ba Gwangweno kati ndowooza okujja mu magye bali Gwangweno kwaba abali bamumanyi bagamba yali bamujja kugombola ekikamulo oba ku prisoni oba gye yali akuuma era omwana yaŋŋamba baamufuna waali obutwali tunyumya Gwangweno n'aŋŋamba be baamuwamba ng'alina emmundu neyefuula ali agudde n'ayagala ajja amuyambe ne bamukwata akati Gwangweno yalina KGPMG kati helikopita ya Lutwa netuyitako mu nkuluma ne bw'olibuuza Fande Kyanda Jono Kyanda akyaliwo Julius Kyanda ne bagamba kati Gwangweno ne bamugamba agikube naye nga tutunulira abantu ngono balabo bala bakoze eki batudde naye nga tuli mu busaka kati nga nandaki yennyini bagisimbako emiti bwe gikala nga bagijjako ne bateekako emipya nga bwe kizibu okumanya nti wano waliwo abaki jjukira ennyonyi esobola okutambula nga bayekera bali wala kati ne bati naati ojjukuba oyo Gwangweno mwalingamu oyo gondi gwe nadde gamba ndayondi yafiira ggulu lakwena yamutta baalimu abantu bangi olwokwanti kati ffe abaana abato edda baatutyanga nga gye twesikotinga abantu kati nga batulaba ng'oli bwakulaba nga muntu mukulu ng'akola bwati obwana bujja kwogera ngali nga ffe okutuga nti tulina olugambo nga bakola bati kati nga bakwata bati ku matu nga bagamba kati abalinga ba ai oba bambega ng'oli ayagala kumwogerako nti si mulungi ng'akola ati asika kutu ng'agamba bamasiki abambega bawuliriza kati bakola bati akalina olugambo kajja kuloopa kati nga buli omu tayagala twesembereza kifo kye twalabanga nga tukikola ki nga tukyogera akati obulamu bwe twayitamu bwali bwe butyo bwe tujja mu nkuluma tuba tuli awo mu nkuluma
ne wajja ekibinja nga kiva kiwanguzi ekyajjiramu Afande Kagame ne batusanga mu Nkuluma. Bwe batusanga mu Nkuluma, Nkuluma yali mu bitundu ki? Sisobola kugamba tibayitawo bwe bati. Bwe twalinga ne banga bavangawo ne bagenda e Kasejjero okusaka emmere. Kati so akugamba kati gabala bwendi wano we tuli. Kati siza kugamba nti bwe nakaserofo oba nakasero gundi. Kati olukoola n'ebifo so akugamba mba nkulimbi. So tugambe nti yali mu lukoola. Lwali lukoola. Kati nga olaba wabaawo embubbu. Kati so akugamba nti kifo bakiyitanga bwe bati. Abo ogamba lukoola kiba kimala. Olukoola lwalinga lunene wa muntu ayinza okugamba nti olukoola lwawa era ffe twatuyina eŋŋombo. Bw'abanga oyogera omuntu okutegeera ng'ogamba mimi tangu lukoola. Nti ffe bafeewo lukoola. Sisi tangu lukoola. Ffe twasooka mu lukoola. Kati so akugamba byali mu bibbi kuba tetwali bimanyi ebyali eyo. Nve manyi we twakola ki? We twali. Era abantu abasinga kyevala ebintu emboozi ezisinga ebalema. Lwaki? Ayagala agatte oli byamunyumiriza ebyali eri neeno. Byalaba ne byataalaba. Ne byataalaba nenze njogera bye nakola ki? Byewalaba. Bye nalaba. Kati batusanga mu Nkuluma ne bajja n'omusajja ali bamuyita Mivule kwe nalabira. Nga bamusibye yali agenda kufa nga bamusibye nga omuntu ava okuyigga. Nga bamusibye bati amagulu n'enankani n'emikono nga bamuyisizaamu ekiti. Naye nga mu Nkuluma twali tuyina n'ekiyinza omwono n'erinnya. Kubanga kati w'amaanyi bwe mwogera kiki yakolanga kiyinza okuba ekibi. Kamuleke. Kuba twalinga naye mu Nkuluma. So mwalinayo ofiisi omu. Naye nga mumanyi kiki yakolanga mu nsiko. Nesigenda mwogera linnya. Osobola okwogera emboozi yaffe. Kati oyo yatuganga kyalaani mu lukoola nga ffe tujja ne tutambuza bweti akagaali. Akemega bakebasa bugazi n'atunga engoyi. Era yeemanyi njamu kugamba nga siri kugundi eno. Sikitegedde nakitegeera nze kyogera. Akagaali buno manyi ga kifuba. Akati nga bakaleeta. We yatungiranga. Kati nga baddira omutwe gw'ekyalaani ne basibako ewuzi n'ejja ku gaali yema ku fremu y'emabega ey'olupanka. Ffe ne twetoolooza. Olwo kyalaani ekyo? Ne twetoolooza wali ekyalaani ekitunga nkuliko ewuzi. Gwe gwali omulimu gwe ye ng'alina ekyalaani ng'atungira abantu. Era ne mu magye ago bwe twabeerera mu nsiko mwalingamu ababeera mu barracks mu buyeekera naye nga tesiba ki? Si basirikale naye nga babeera mu ffe nga baagana okubeera abaki? Abayeekerera baalingamu. Era nga ffe abaana abato ffe tujja ne twetolooza ekyalaani n'atunga engoye zabanga ziyulise abaaleetanga engoye zibajjanga mu bivuliya n'azitunga abaasobolanga okwambala obulungi ne basobola okuva mu nkambi abajjanga bayitanga bakalandasitayini abajjanga okuleeta ku byokkozesa. Kati ffe tetwalyanga munnyo. Omunnyo gulya oli ku mmere y'abakulu. Ffe twanywanga mujaaja n'ennyama. Omujaaja ng'ofumba caayi nga mukka. Omujaaja ogwo omujaaja. Kati ennyama eno ne bugikuba mwasibanga munywa mujaaja ekiro kyonna. Ennyama okutali munnyo. Okutali munnyo. Ate ng'ogujjawa. Atulya nnyama njereere. Alitaddenga kevvu. Era nga nnyama twagikaliriranga. Kati ng'era emanyi n'okuyingiramu envunyu nga tegize bulungi. Omuli n'azisokola mu busokoozi. Naddamu n'akaliri ate onoogijjawa. Oba olya nvundu. Ne tutuuka n'okuba nga amaliba agali agagize omuntu ge yeezingangako. Ng'oddamu n'oganyika mu mazzi ne bagakolokota n'oganyika mu mazzi ne gagonda ne muddamu ne mugalya buto. Olwo lwe lukoola. Lwe lukoola. Era omuntu yali mu lukoola alina okuba ng'amanyi obupere. Abantu balwala obupere. Balwala obupere. Olwo lukoola. Kati bwe tujjamu bwe twali mu Nkuluma ne baleeta Afande Kagame. Kati bagenda okukyusa units ndowooza. Bajenga 11s. Nze gwe mundi gwange okulaba Afande Rwigema. Nga bajenze 11s. Twali mu Gusenyi. Kati ne baddira buli mwana omuto. Buli training wing abali mu training wing. Abakazi. Buli yakubwa yenna mu Lutalo nga teyasobola genda nga bano
abali abakulukulu nga bafande Mugisha muntu abajjanga e Kampala be baleetanga abamu bonna ne babateeka mu 11 bajje Lwenzori abakyala bonna abakazi bonna abaana abato abaliko obulemu bonna buli muntu yenna yateekebwa mu 11 waliwo ne yajja mu nsiko kwa saamujjukira namulaba ye yajja nga kazuite ng'alinga yagongobala n'ogongobala ng'alinga yakuba bomu nja mubuuza oba ono mwebazanyiza okuba bamujjukira bameja kiza waliwo ne kapiteni Lukabwe nja mubuuza omusabale mutu bamusinguzi waliwo kubayitanga Lutandalo ng'alina omutwe munene kati waliwo abantu be twatujjukiranga olw'embeera enkula yaabwe akati bwe bajenga 11 mwenda birafande Rwijema kati ne bajenga koyi eyaffe bale bagiyita ekoyi ekoyi nekulirwa kyatuuka nga twaisiye kafuleeka nga ne Scott ngani kyatuuka nze nalina omutima mugumu era nze tebandekaako mabega bw'atakola training nze saasigalako mabega nga ndi nabo kyeneewuunya zakola training bankulimbye nze munagiiga bwento olw'emyaka gye nalina kwateri yangamba jangu oyingire magye nabwento bwe nagayingira maki amagye kubanga ffe tulina likodi zokola oba omuntu ogambe kati baayitanga abantu abagala okuyingira amagye ne babuuza ku kyalo ono mumukkiriza yeeyisa atya eyo enkola Museveni yali agiina abali balina emize embyolusi nga tebakola ki abantu nga bagamba oyo tagenda oyo tagenda yali ayina enkola eyo siganyi waliwo bajja ku masomero kati ngaoyo Meja Kizajja babajja ku masomero abali ku SDA nosaidiza nze makulu biteeno ne babaleeta mu nsiko abo bajja bava ku masomero yali mu senior 4 endowooza kati bwe bajje nga 11 nga teri muntu ayina ngatto bigere netwoleki ne batandika okutambula nga tugenda wa Lwenzori naye nga tetumanyi gye tulaga nti tugenda wa Lwenzori mutegeeza ki mu lusozi eyo okuva mu Lukoola anti tutambula mugenda kati Lwenzori tutegera tutuuse ku lusozi mu Kaseese era nawe nja kubulira embeera yaliyo kati twatambulanga emisana n'ekiro emisana n'ekiro nga tutambula mu malungu nga tutambula emisana nga tulina koyi eyatuwerekeranga eya 50 yali muleeti musi ndoza nafande Kashinji baaliko abo kati bwe bali amudi nga bayina emmundu kati nga bono ogamba nti bano benneesiga kati nga omulimu gwaffe kuwerekera ki ffe awalemereddwa be balina okukubawo kiraba nga ge magye agayina emmundu koyi gyogamba nti eno nga bawerekera ffe naffe abali balina emmundu kati ffe olondooza batutwala tukweka mu luki mu Lwenzori abalina obulemu anti sayina bulemu bwonna era omuntu agamba nti omwana omuto yakowa mu lutalo n'agwa taliyo abalimba ffe tetwakowako abasajja abakulu baagwanga n'okugwa nosanga omuntu agudde naye nga abamu tetumanyi na koolansi tetumulabangako so ne mukuuta enfudu yammwe okuva so akugamba nti batatandika okutambula mwaka bwe guti bankulimbye okujjako olinga ngambe nti batwava Bulemezi 84 naye nali simanyi lunaku nti luno luzibye oba Mande oba Lwakubiri oba Sande kwateri muntu yali abitubalira okumanya ennaku eze Sande twazirabanga abantu bagenda kusaba nomanya nti leero Sande kati mu nsiko teriwe twagendanga toyina radio toyina ki muno temunyumya buli muyanoonyanga bwanaalya bwana abeera mu nsi muno temunyumya muli awo kati nga buli mwalowooza ogenda okulya nga oli agamba abafamire kati nze nange ebyokulowooza ku taata oba yafa ebyokulowooza eka nga sikyabimanyi sikyamanyi waffe we nazaalibwa nze nga nkimanyi nazaalibwa Kasambya naye nga bwe mba ntudde bwe nti kati nga gwe bw'oli wano naye okuba ekifaananyi kyewaka wewavudde naye nga bwe ntunula bwe nti waka nzijukirawo naye nga omuntu onogamba nti mpite wano ntuuke eka sibimanyi sibimanyira byonna nja bikutuukako kati twatambula okugenda Lwenzori omanyi neewuunya abantu abaliko obulemu nga nabo bali mumwe bagenda kutambula abasitulanga basitule abaali bakazolite n'abaali batali bulungi babaterangawo ekibinja ekyabasitulanga afande Rwijema yakolanga bw'ati yatambulanga
n'ava mu layini n'ajja akampinganga nga wali nadda ne bamutera n'atuula n'amuterawo akati n'atuula mukati n'atunuulira amagye afande Rwigema kwa namulabanga ng'oluusi koyi yange yakyatuuka emanyi okusigala waali ng'alina special force yambala engoye z'aba special force ze yali afunye waliwo ebidwaddo ebyalinga awo nga byagala kufana nga Sankara naye nga byalinga mu brown ye gye yambalanga ne ovule ya green nga ovule ya green nafuta bitanga muzungu tania munansonyi okyogera bwentyo babitanga muzungu era tugamba mwenga tuli batunga oli abo akyambala nga katu agenda atya mutoyi yesumulula atya oba tanaba mutani anti akisumulula atya ogera mutoyi bakikyusamu kali muzungu tanaba so babitanga kati nga adde bali n'atunuulira amagye ogenda okulanga zemu n'abakola ki kati ng'omuntu ayinza okuba nga atambula mukoyi ekiro n'agamba wantu wambeere musimame oli n'agamba muyimirire akoye ng'oyinza okwebaka ng'otambula n'ova mu layini n'otambula n'ogenda okudda engulu nga gye wavudde tokola ki wabadde tokyajjukirawo naye nga bwe twasitukanga ekiro nga bakuwa password ekiro nga musitama nga mutambula n'oyogera nze gundi n'akuddiridde kati bwe wayogeranga ne balanga temukwatagana nga bakukwata ekiro obutabaako omuntu abayingiramu nga mutakoze eki gwe mutategedde kitegeera ati nayo twatuuka abaana babba embaata n'enjala ebaluma abaana abo muzeeyi yali yakigaana muli mu kutambula okwo era abaana abo oli n'agisitula battibwa bwe twatuuka Rwenzori babakuba firing squad lwambaata waliwo n'ababba endiga era bwakubwa firing squad okuba so abagwera mannya sikyagajjukira naye battibwa abaana abo kati netambula kati twatuuka waliwo twatuukira Ebunyolo twatuuka mu katawuni ne tukavaamu ne tukyama ku mukono nzomanyi namakinganga makubo tetukyamye ku kkono bwe twavangayo ne tudda ku main ku makyama budde bukedde ne batuwa muwogo afande Jakuba asimu eyamugula n'afande Rwigema balewo twalira obujanja waliwo batuweera obujanjalo obweru mu lugendo n'embere n'empengeri nga mugattana wamu n'ebijanjalo ne mufumba naye kati omuntu atambula bakuwa ebijanjalo ne kasooli obifumba obiri eddi era enku zijja wa mu bifumba kiro ne mubitereka abanga balina omukisa ne mbijjamu amazzi n'obirya ng'otambula nga omeka ettaali bigaze ennaku temulidde wane twatuuka omwana endiga embizi y'omunsiko netulumba nemulumako entumbwe nga tugenda e Rwenzori naye ne ku nyama teyalya twali ne bafande jimu mwezi awo embizi nayo ne mutagitta bagitta okay naye gwe yalumako teyalya nako teyafunako bakulu be bajeerira batugenda e Rwenzori kati tutuuka ekibi olugendo lwonna tutambula ebizibu twafuniramu omwo so tosobola na kumanya olugendo olwo mwalumala mu bbanga ki sisobola kulumanya abakulu okujja nga yalukubuulidde era so agamba nti kati awo bwe bakyusiza unity nga bakoze 11s eyali Black Bomba nefuuka 7s yafande Kyalugonza eyali Nkuluma nefuuka 9s lwaki manya nti yefuuka 9s nga tugenda kukuba mbalala olwo tuva wano tutuuka e Rwenzo tutuuka ekibito tugenda sale ekkuba erigende 40 zaali budde bwakumakya bwengeraageranya kati nga ntegeera zaalinga ssaawa emu oba bbiri ez'okumakya kwana twali tusala bwe tuti waliwo emmotoka yali Abachina nga bali babiri balina emmundu ezi nga bava eno ku mukono ogwa ddyo badda ku gwa kkono ndowooza yali 40 nga tusala kati bwe tutuuka awo kwe yaffe yali ekulembedde ekkoyi yali tukyatuuka bwe gwolya gwe bayita Kipala bali bamuyita Kipala olw'ekiwalaata kyeri ayina nga ye tajjaako nkofiira ng'ayina n'omuggo akwata emmundu ye n'omuggo abeera n'ebi akati Kipala kati abakoleya bajja tubayimiriza olwo bajjeko kkoyi ezimu bikoyi waliwo yali yafande Waswa bali Kalege eyaleeti Isima
eya leti luso afande lusoke kwa nani kwa ne magala yali dikoyi yali proof magala akati bakola ambush ku kubo oluve Kasese n'oluddawa e40 senga adu yabaze olwo batuwerekera fifisi ko yafande leti musi etukomya ku mugge ekiro nayo mugongo gwali mubira baba guyitani na ulya gutokota ekiro obago bayitani njagubuza bali bayinza okujjukira kati omugongo kwali kakatindo katono kaliko obuma butono kali baliwe batukomya leti musina ngamba n'okungamba kwa yambuza nangaba kuyitani nemuganze Taddewo nangamba Taddewo fe tubakomeza ne baba bakutuma yayogeranga ngaakeremberera naga baba bakuti ngayogeramu oluyaye ne leti drago bali bogera oluyaye nyeti musina agamba Taddewo bakukwata mwana bo baku radio ogambe ndese yafande musi mutale jali kati ne batukomyawo fene tugenda n'olugendo kabe twafune mundu ezebbiri kafule kafuna kemu zali mpya nga tezikubanga kusasi ne bazita Korea kwa twazija kubaki kuba Korea ne bazita Korea type abakoleya nga baline mundu bonga bali kucho bale kabali baze kuyamba obobote nze simanyi ndoza bali wano maje abakoleya era ne musiko bajjanga nenga bali kusaidia obote nabo balwanyisanga ekitegeeza kwalo tebalwana era twali tugenda bawamba ne bagamba baleke bakole ki bagende ne bagende 40 kati batuuke 40 bwe bakommunicatinga n'amagye ge 40 kyabayekera basaze kuba bayingiddewa bali kibiito ne badda lwe lutalo olukyasinza okuba olw'amaanyi olwali mu bulamu obwana lwasooka n'okuba essasi erya ddala lwasooka okuba essasi olwo kubanga gundi mukama wange era afunye Korea nga nze nina kati nampa eyiye wanze nali mbeera ku lusegere nga nakasepiti nga bw'aba akoye okusitula emmundu nga mpaamu naye nga nze sibeera nayo naye nga era newenjogera kati mbadde nyambala n'ekyuma ky'omugongo omugongo gwange gwakyankalana nti nasitula emirimu nali sirina kusitula mu myaka egyo era omugongo wange teguli ki era lumu dokita yaŋŋamba nti nali badde ndowooza n'okuzaala saali zadde kyabaana bange banafu baali banafu gaye tebaali mbiri gwa tegulina maanyi nakati so mbiri gwange gubeerawo ne guvibratinga gwakosebwa mu mbeera gye sinza kunnyonnyola obwebanga nyamala nga sirya munnyo kati bwe twamala ne tulwanaawo ne tuwamba 14 ezaali ku pikapu ne bazijjako ne twakuŋŋaaniraawo we twasooka ku mulimba gwe bayita ogwa Bikoyi we twasookera we twava ne tugenda ku mulimba gwa Bikoyi wo tewali tebasooka kubeera ku lusozi we twasooka ne balyoka batujjako abamu ne basigala Ekoyi ne batwambusa waggulu ku lusozi nga mune baba akuliranye bwati tomulaba nzikiza olufu olufu obeera okankana bwoti era ndowooza kyekyanyingira omubiri gwange nembeera nga nga tossa nga tuli ku topu okuva ku lusozi okukka wansi tutambula bwe tutudduka buddusi okukka wansi tosobola kutambula ng'okkaluka sirengeta naye Katonda n'akuva muno sirituka bwoti n'ogwa wansi gy'olisibira wansi amazzi gakulukutiranga era ng'okuddako Katonda bakuyambye nga tosobola kuwona gye mugenzi okuumira aduuyi gye tugenza okukuumira ki aduuyi so bali badda nga ffe batusose tukwekeyo nga bali tumaze obbakuba ekibiito amagye gali mu kwekuŋŋaanya kati Ekoyi eyakyatuuka ne batujjayo ne batwala ku lusozi olulala lwalitanga omulima gwa Ekoyi ne Kafuule katuli naye kati batwala ku mulima ogwo era we twava ne tugenda tukuba bundi bujjo ffe twagenda okuba bundi bujjo ne tuva ne tujja ku masomero g'emitandi abatabulika abagamba abasene battira abaana ne tukomawo waggulu ku lusozi olwa Ekoyi era olwo olusozi lwe twavaako genda okukuba lubona era bafane mujisha muntu bajjanga ne bawandiika ku ttaka anti ng'egye banagamba mwe mugenda kuyita wano mugenda kuyita wano sani modre ng'egye banakubamu
kati wali omusajja bamuyitanga Mbewa yafa yali mu Bikoi oba Dikoi ya Kyatu ya gundi yali Timagala kati yali alina okuba main gate kati kola omusirikale yali akedde ng'ali mu kusena amazzi anabendoza mu maaso bamugamba okuba ekikompalayika yatya okuba gate eri n'akikuba mu bbanga twa ne tutandika ne tukuba lubona kati baali baleeta katuusa yabalala 40 era senga amagye gaakuŋŋaana nga bwe baali bategese ne tutabanguyira okusinziira bwe twali mu Lwenzooli tetumanyiiyo baana bato abakazi abali ku lusozi ne bano koiza zaali wansi amagye galinga baali bakuŋŋanyiza ebyokulwanyisa baba tulumba Lwenzooli amagye bagamba nti esiridde twali tukoma ku olwo kati tugenda okugenda erubona nalimu Ekkoyi eyakyatuuka fwe twayita bakubireyo kano kati kano ali awo embuya kabuye bampa saidi oba yaddyo omutwe yali IO waffe wa Ekkoyi kati bamala omukuba n'essaati gye bamusiba ku mutwe bangamba jjamu essaati gwe wajjamu essaati ne bagimusiba ku mutwe kubanga Mbega yabeeranga aliraana mukama we kyatuuka nga wabeera wabeera kati nasigala ne tugenda maaso otoyo ne luggwa Sadamu kulaba Kabuye nze mumulaba afande Kabuye mukwandika okubaddewo kwa 2010 nga tuli Kapeeka biraddamu omukola ki nze kati edda n'omuntu yafanga n'otamanyi kumanya nti gundi yafudde nga olwo ebintu byetateekana mu mutwe ng'okufa kyafuuka nnomu ffe nga bagezaako okutukweka emirambo ffe tetwalabanga muntu afudde abaana abato siganye babakubanga naye okumanya nti gundi yafudde ng'olwawo yabanga afudde nga bagamba ameraala muleke kugwamu maki kati ffe twali mu lutalo n'emyaka nga nze simanyi makulu ga kufa ky'omuntu afa n'atadda kati tubiina na biina kyevala abatwali tuyinde bagumu ate Museveni omukisa gwe yafuna President Museveni yalwanyisa abantu abatayina famire nti olina omukazi n'omwana nti kati essaawa zino olaba gye nvudde kati wana amasasi ne gavuga mba njagala kusalinkiriza ng'eno nyonye famire yange ntuuke ne kati gwe tolina ky'omanyi tolina ky'olese mabega osimbula busimbuzi ky'oli nga kati w'oli nga bw'olaba omutembeeyi bw'okwata ebintu byo nti ngenze kukola oli wakuyita akugulako ebintu n'ataagule tomanya bwe tuffe bwe twalinga tetwamanyanga mugaso gwa bulamu ati bwe tumala okukuba Mbalala maya Fort Potro ne tuddayo mu lusozi bwe twaddayo mu lusozi ne tubeerayo maya bwe tumala okukuba Fort Potro tetwaddayo eri mu Ekkoyi we yali teyaddayo kati waliwo amasomero we twatuukira Olubona eri kukuba oligende Fort Potro ne Kaseso wakati awo naye n'essaawa zino ne boŋŋamba ntwale erubona mwakuba lubona awo ne wano batukubira wano ne tusaasa ne tugenda ne tudda kati bwe twamala okuvaayo eri tetwaddayo ku mulima gwa Ekkoyi nga tumaze okukuba lubona waliwo essomero eryali ery'essubi bwe twamala okukuba lubona twajjayo emmotoka 4 eza loole ne Suzuki emu Suzuki kati nzaawula kati namaze giraba naziraba oluvannyuma naye nga akamotoka twali mukali bwe kati Suzuki obutini twalina Suzuki ennene obutono kagwa n'oggwera gye kali Lwenzooli nga gwe munnamawulire oli kanoonya bwe kali bajje kali oli kalaba njaka kunnyonnyola akagwa katya era mwebaze abo baali balaba nga nfuna accident eyo nalimu mwebaze baaliwo akati tujja tutya bwe tumala okukuba lubona twajjayo ente n'emmundu enzungu ezaali ez'omu faamu tobazaalikuwa abakonje ente 4 waliwo essomero lyali lya ssubi awe twakuŋŋaanira n'emmundu zino katuusa ng'eri ku mipiira twagita kasula fote balalo ng'obala emidumu bwe giti gyali 12 oba kwa gyali bwe giti nja kubuuza ono kyalinga boolaba ekiwulenge bwe kiti naye twagita katuusa ng'erina emipiira era bagisindika omuntu bw'agamba nti ye yali ku ekyo nze gwe baawa ente 4 ne bagamba abakonjo bagisindike bajambuse olusozi bajje batwale ente zino
era nze kubateeka kuba bagamba kyatuuka n'alagira nze nanga bangali awo wantu oluswayiri nalwo twaluyigira omwo tetwalusoma era bw'oyagala odduka ogere andumanyi naye saalusomaako okusoma okwange P1 ate mbalala mu Kadogo kakati ente abakonjo ne basindika katuusa naye ebakudda mabega baali baggwa era teri yali gironze basindikanga nsindike mpaka waggulu mu lusozi ne badda ne batwala entemeka nnya kati twali tuva kuba lubona Lwijema n'alagira emmoroka ebbiri bazitunuliganye aduyise ng'abazze abe nga taswa ziyitako ne bazitunuliganya ne bazookya kufande Lwijema ne bazookya ebbiri n'alagira ne bazisindika mu luwonko ng'ebyokulwanyisa bimaze okugibwako nga ndaba ekyali ekigendererwa kufuna byakulwanyisa ku mmotoka zino kutuleeterako okuba lubona era senga lubona abasajja baatwesooka bali bajja tumala okusa ku byokulwanyisa bye twasangayo kubanga katuuse era ebyatukubira mu lusozi mwe twali n'akasirengeto okuyaayaana kuno buli omu adde eno oseerera n'ogwayo naye Lwenzoli kati ne bongamba nkuwadde kalina mu Kampala ntwale Lwenzoli simanyi we twali mba nkulimbi kwanza gye nava saddangayo mwayitanga mbuyisi bwe twavanga tetwaddanga wano ne muva okulwanira wano ne mudde ewalala byonna mbikunnyonnyola nga bwe byali ffe bwe twava Lwenzoli kati afande Lwijema ayawulako abantu ndowooza baali aga ku bantu abiri abo abasigadde ndowooza kusigaddeko afande Mwezi ne Major Stephen Kizaajo ojja mmulaba ankubidde essimu ajja wano be bagendanga okuteesa Mbalakise Fort Portal n'afande Lwijema n'afande Mwezi nga beskotinga Lwijema abantu ndowooza nga 10 abagendanga afande Mwezi yali escort andi kati afande Lwijema ono alabika munansonyiwa okusoma kwe kuleka tukwali nankani nnyo kwali waggulu nnyo bafande Bano bali boogera Oluzungu kwanza eryo afande Lwijema nebeerako kkonenga mulaba naye ng'ebintu ebisinga ayogera mu luki mu Luganda era bwe baamala okuteesa ne batukima effort ne batukima mu lusozi Ekoyi we twali ffe ne tubeera mu majaani oba lyekkuba eryaliridde Kaseese we twasula Koyi yaffe yali tukyatuuka Ekoyi era nze sisobola kugamba tibalakisiye Fort Portal yeeno tewaddayoko bwe baamala okuyingira ne badisaaminga ne bajjako emundu ne baagala okutwegattako eyali twasiwa Fort Portal nakkiriza okufuuka twaiswa 11 nabyo nja bituukako kati ne baddirako yaffe twatambuza ebigere okuva e Fort Portal mpaka mu prison e Kaseese oba olugendo olumanyi simanyi kiriwo abantu nga balinya kukola nsaabokya omusana kati nga baddira amajja agamu ne gatambulira ku mukono gwa kkono amala ne gatambulira ku gwatyo nenga olwo gap bwe mugwa mambusi side yeno bano bakuba abagudde eno bano bakuba abagudde eno nga babaawula mbateekawo ndowooza nga mita 100 ku 100 ng'ogasse bwoti okubaawulamu singa bamba mugudde baleke bamalawo omulundi gumu ne tugenda ne tutuukira mu gundi y'e Kaseese mu prison emubuku Ekoyi we twali eyali tukyatuuka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.